Mbalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo era mbaaniriza ku mukutu gwaffe nawe bale the divine. Mwebale kuwuliriza, mwebale kubaako, mwebale kuba balungi, mwebale ku subscribinga, ku sharinga, ku likinga. Banaye mwebale akasimu. Waliwo eyankubidde ng'ali eyo mu Dubai. Aŋŋaana nze buli lwe nnyuka nkomawo ne mbuuliriza ne mbuddiŋŋana lwaki totwapulodingirayo obuwera biki. Kale butuufu munansonyiwa. Bwe nali ntandika omulimu guno nalaba nga waliwo obwetaavu, abantu balina okumanya. Naye ng'embeera y'ensi bw'etambula ate otuuka ekiseera n'odawutinga n'ogamba naye oba tebaliiyo, oba bye mbaasi byetaaga okumanya. Naye bw'enfuna obusimu ng'obwo ate nziramu amaanyi ne ngamba bannange Bambi, abantu Bambi babyagala, baagala okumanya. Ne ngamba kale tugende mu maaso tusome, tubeere mu class. Era ye yaŋŋamba ndi mu class Nnaalongo nsoma ndi mu class. Waliwo ne yaŋŋamba mbu ye yali tamanyi nti ebirowoozo bye tulowooza nti bikulu mu bye tukola. Ndowooza ogwo nagwo gujja kuba musomo mulamba tulabe ebirowoozo bye tulowooza bitufuula bitya kye tuli. Kubanga nemugamba in brief nemugamba nti na buli kyokola kyonna kisooka kuba kirowoozo. Era oba otudde awo n'ogamba ndowooza naalikoze ekintu bwe kiti. Era n'ositukiramu n'okikola. Bwe kiba kirungi era oba okoze bulungi, bwe kiba kibi oba okoze bubi. Era kiba kijja kuleetera emitawaana. So tosobola kuteebereza butya bye tulowooza bwe biri ebikulu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kale leero tuli ku nsonga y'okwezuula era nga tutandikira ku kumanya gwani. Mulundi guli twasoma ku nsonga y'okwalulwa ne tugamba tumanye obuzaale bwaffe. Bwe tumala okubumanya tunoonye jjajja wa jjajja. Ekikulu ekiri mu kunoonya jjajja wa jjajja ne jjajja wa jjajja, ofuna clues n'omanya nti kino kyenkola ewaffe si kipya. Ne jjajjange gundi yakikolako. In conclusion osobola n'okugamba nti ffe ewaffe tuli balunzi kubanga emabega bajjajjange nga 6 bonna baali nga balunzi. Waliwo ente bweti etaavanga ku luggya, waliwo endiga bweti etaavanga ku luggya, waliwo embuzi bweti etaavanga ku luggya. Jjajjange gundi yatambulanga n'enkoko ye. Simple. Ekyo oba okitegedde, implying nti naawe mu byokola ekyo oteekeddwa okukikola. Oba omanye ensonga lwaki oba tomanyi, bw'okikola omanya. Y'ensonga lwaki kikulu nnyo okumanya obujjajjaabwo. Eyo gy'ojja okumanyira nti tulina ne jjajja yali omusezi. Era ng'ekyo ekijja okutegeeza lwaki toyagala kwambala. Mukazi mukulu n'otambulira mu nkunamyo. Kubanga kiri eky'obusezi kibanja. Y'ensonga lwaki osula ogugumuka, weegaayagaaya, weekombakomba. Funa n'obudde n'owunyirwa omusaayi ng'oli oyagala kulya buli muntu. Sigamba nti kirungi. Ebintu ebyo bitereezebwa. Omusezi talina kulya bantu. Omusezi alya abantu nga waliwo ekisobye mu process ey'okukola obusezi bwe. Kale tugambye nti okwemanya gwani. Tumaze okumanya bajjajja, tumaze okukola omukolo gwaffe ogw'okwalulwa. Of course bwe tugukola tufuna okwanukulwa. Bino ebintu bikambuwala to an extent nti oteekawo obukwakkulizo. Oteekawo obukwakkulizo n'ogamba nti nze bwe mbanga ddala ndi muzzukulu wa gundi kino kye ŋŋenda okukola njagala kituukirire. Okiraba kati obukwakkulizo ng'obwo. Kaakati gundi oyo ayagala okukakasa nti ddala oli muzzukulu we agenda kufuba okulaba ng'ekyo kituukirira nga bw'okyagala, and that will be a proof. Oba mukitegedde?
Muyige okulayira. Buli lw'olayira abasajja abo obasitula obanga amuwadde obuvunaanyizibwa. Ne bw'aba yeebasa agamba anjogeddeko bannange, n'asituka n'agamba kiki, agamba ki nti anti agambye bw'abanga ddala muzzukulu wo eyo contract gy'ayagala agenda gifuna. Kati tukoze tutya? Contract ebadde eki nti egundi oli yagyesimbyemu yagiremesa era oyo singa abaawo ku lunaku olwo muzzukulu otagenda gifuna. Kati tukoze tutya? Nti oyo tumutega akakunizo. Kakunizo ki? Nti anti agenda ku honeymoon. Tiye agenda ku honeymoon weekend eno. Kati weekend ejja ate muzzukulu wange lw'alina okufuna contract eyo. Nti nti kati tukoze tutya? Honeymoon eno gye tuba tuwanvuya ono afune contract ng'oli taliiwo. Kakati nga g'ogenda ku honeymoon yo mukulu kiremya ng'obeera eyo nga weeyagala buli kimu. Otuuka okudda nga bakugamba munaye flight eri cancelled, ekkuba eryo bbi, ebire byakutte mu bwengula n'omuzira, kati mugumiikirizeemukko obwengula bumale okutereera. Kati yali alina okubaawo ku Lwokutaano nga basayininga contract. Olaba ennyonyi bw'erabika nti ejja kubaayo ku Lwamukaaga, ku Lwokutaano n'otabaayo. Naye ng'akoze ekyo, ono gwe baakoowodde, ono eyakoowodde n'agamba nze bwe mbanga ddala ndi muzzukulu wa gundi kino kijja kutuukirira. Oyo gundi gw'ayogeddeko tagenda kusigala nga yeebase. Ajja kusituka alwane. Era ajja kulwana amasajja era ekyo kijja kutereera. Kati gwe bwe kitereera manya bumanya nti ddala oli muzzukulu we. Era bwe kitatereera tandika okubuusabuusa. Era ng'embuusabuusa ebeera bweti. Either oli muzzukulu we naye nga ye gy'ali talina busobozi buvaayo, oba toli muzzukulu we. Bwe kityo simple. Kati okumanya gwani? Tumanya, ffe abantu tumanya. Nze nasobola okwemanya nga ndi muto ddala. Nja kubanyumiza naye Bambi temuseka. Nali muto myaka nga 11. Naloota ekiroto nga nfudde. Akati bwe ndoota nfudde, abantu bali waka, bakyala bawaata mmere. Nze ndi awo mu ddiiro naye nga nange era neetala, kwega naliwo mirundi 2. Nga nze ali mu ddiiro ngalamidde, waliwo n'abakyala abali abakaabakaaba. Ate nga nze neetala, nendaba abawaata, nendaba basimentaana, byonna ne mbiraba. Kaakati nagenda nga mbasimentaana nga bali bakayanira mwenge. Nenvaayo nenzira mu bakyala bano abali mu kuwaata nga bali mu kungeya. Abadde mwana mulungi, abadde n'eddalu bannange, abadde akola, buli omu n'ayogera kyakola kyayagala. Bambi maama we tasobodde kubaawo. Tagenda kuziika ku mwana we. Akati nali ndi awo nga Reverend azze. Kati Reverend bw'ajja banteeka mu coffin, basitula coffin bagitwala e Magombe. Nze nakulemberamu. Reverend anzirako emabega ne kuddako abasitudde coffin. Kati bwe tutuuka wali ku ntaana ng'asaba. Kati bw'amala okusaba ttaka mu ttaka, vumuvu, biki. Kaakati agenda abagamba mbu bateekeyo coffin. Baali baleeta ennyondo bagikomerere. Nabikkula coffin neegattagatta nenva mu coffin nenziruka. Nasimuka abasajja bangoba emisinde. Awo we namanyira era we nazuukuka neewuunya ekirooto ekyo kuba nazuukuka mu nzuukuka ey'okuwawamuka. Ne mmanya nti waliwo ekyenjawulo ekyandiko. Namanya muli mu nze nti I was different. Era okuva olwo nazuula ebintu bingi. Nga mu byo nabaganye temuseka. Nga mu byo nazuula nti nali nsobola okuyita obulwadde.
naye nga sibuyitira ku bantu balala nga mbweyitira. Kati nga bw'omanyi abaana beeraawo toyagala kola mirimu biki. Kati nga bwe baŋŋamba nti oba enkya tugenda kulima ku ssomero eyo, omanyi nasomerako eyo mbasisita. Kati nga tugenda ne tulima lumonde oyo ate nga ffe tumweriira. Naye kyewuunyisa nga era saagala kumulima. N'abalala nga tebaagala naye nga tulima. Era nga kyayambanga ffe. Kati nga ŋŋamba enkya sigenda kulima, ngenda kuba mulwadde. Bannange nalwalanga to an extent nti ate nga nze neerabira nti nze nagambye nti sigenda kukola kino. Nalwalanga oluusi ne ngenda ne ku bitanda. Ekyo kyatandika ndi muto ddala nga bwe mbagambye emyaka 11. Nalwalanga ne ngenda ne ku bitanda. Ne ngenda ku bitanda ne banteekako amacupa nga n'abasawo tebamanyi kituufu kinnuma. Naye nga bw'ogamba nti nagambye nti sijja kulima, essaawa y'okulima bw'eggwaako nzira buzzingulu ne ntereera ne mba nga atalina kye nnaabadde. And that was me. Ekyo kyali kyama kyange kuba sina gwe nakigamba. Nze nga mpita obulwadde era nga bwe mba njagala kubeera mulwadde lutemya lwa liiso. Mumbuuze nti wakirekeraawo ddi? Wano nga nkuze nga maze okuzuula obuzito bwakyo. Kubanga obulwadde obwo nali mmanyi okubuyita naye nga simanyi bwe babusiibula. Kati wano nga nkuze nabuyitako baaba bwampisa bubi. Nayagala obulwadde bugende nga bugenda. Obulwadde nga tebugenda. Kale nze neezuula ndi muto ddala era bwe namala okwemanya nti ndi wanjawulo nafubanga nnyo okubeera omwegendereza mu byenjogera ne mu byenkola. Nga bwe ŋŋamba omuntu nti ojja kukiraba eyo ttabu yeebezze. Kati nze ng'akyemanyidde ebiseera ebisinga neekuumanga okuva eri abantu era okuva lwe neezuula neesalako nnyo abantu kubanga abantu banyiiza, omuntu akunyiiza n'owulira ng'olina kye wandyagadde okumukola ate ng'oluusi kijja kuba kinene nnyo nga kisusse. Kale nga okwewala embeera eyo nga nze abantu be nneewala. Kati ng'abamu bagamba nti naye omuwala oyo ng'asirika nnyo, ng'abalala bagamba that girl is very talkative. Nga balaga nti omwana oyo ng'ali arrogant, nga yeepanka, yeeparawuda nga bwe twabyogeranga. Abantu bagamba nti Bambi si wambwa talina mutawaana. Naye kyali lwakuba nti nali namaze okwezuula so nga si-interactinga nnyo nga bwe nali kibadde. Era abasomako nange Makerere bamanyi nti that's how I was. Ekirala kye nasobola okumanya nti I was always a problem solver. Ng'abantu abalina ebizibu naddala nga byetaaga okubawa amagezi nga bantuukirira ne b'otosuubira. Nga bantuukirira nze yali omuwala omuto ng'abantu bantuukirira ku nsonga z'amaka gaabwe. Imagine. Ne mba solutions ate ne zikola. Era ne bakomawo ne baŋŋamba naye byakoze. By then nali sinnamanya bino bya buwangwa nti oba ki. But I knew I was different. Nga bwe mba nkugambye ekintu kijja kola. Up to now kikola. Whenever I give someone advice, and I'm proud of that. Nti bwe mba nagwe ngambye nti kola bwoti ne bwoti. Ng'abadde asikinze advice. Ebiseera ebisinga kimukolera bulungi nnyo. Era bangi bankubidde amasimu nga baŋŋamba mutuufu kyakoze. Kale era mbakuutira bw'oba olina obuzibu bwonna tekigaana kunkubira ssimu. Oba buli ku mulimu, oba buli mu maka, oba buli wherever. Just make that call. We have a talk. Nkakasa nti kijja kuba solved. Then kati okwemanya gwani bangi kummwe mwemanyi. But what happens? You just doubt yourself. Mwemanyi. Obeerawo n'ogamba nze gundi soogera bitatuukirira. Era tola gundi bwe namugamba nti kino. Gundi bwe namugamba tafumbira omusajja oyo bwe yamufumbirwa kyali kitya. Gundi bwe namugamba takola kino kyali kitya. Gundi bwe namugamba akole kino kyali kitya. Okiraba? Kati gwe kyo n'obanga okyenyumirizamu bwenyumiriza naye nga tomanyi makulu gakikola ki. Gakirimu. Kiba kitegeeza that is you. Ye gwe. Kati kino kye tugamba okwezuula kwe kumanya gwani. During those past moments when you existed, biki wasobola okuimplantinga into your RAM, ebyo
essaawa eno by'osobola okuggyayo nga skills. Era mu budde buno kiki ky'osobola okuimplantinga mu program zo n'ogaa kino nakyo njagala mbeere nakyo, I want disability also ngiteeke mu bye mmanyi okukola. Sakati ku mulembe ogujja nkomewo ng'ate ndi bad. Yes, if you are an engineer, omuzimu gwo gukomewo nga bw'olizaalibwa mu mulembe guli oguddako. Obwa engineer kati bw'otandikidde ku myaka 3, then ojja kubutandikira ku myaka 10. And it will be different. Lwaki? Ffe tugenda tubeera ne twesiimisa abazungu. Abazungu bagezi nnyo. Myaka 17 omwana professor, doctor. Why? Kubanga first of all keeping a records. Agenda okukomawo to reincarnate nga yeemanyi n'okwemanya nti I existed mu mwaka gwa 1600. Naliwo here and I did A, B, C, D, so I want to start from there. Myaka 7 aba yakitandise dda. Ekyo kiyakoma okukola luli. Era nga keeping records. Kakati akikugukamu mangu kubanga already akimanyi. Wano kuba kwozaako wooza, kubako obukubi nfuufu ng'ekintu akitereeza. Kati mwe nga mutandika gamba naye bakikola batya. That's how they do it. Beemanyi, beekuumira kye bali and they have records. Era baba bamanyiddwa mu famire zaabwe bakola kino and they are best at it. Naye ffe tuwampanya buki. Buwampanya n'okola ku kino, n'okola ku kiri, n'okola ku kino, n'okola ku kiri. Ky'olina okukola ekituufu kikubeerawo right in front of you naye nga either okinyoomerera oba nga olaba tekikugyamu, n'otomanya nti osobola okipolishinga n'okyapudetinga ate n'obeera wakabi nnyo mu kyo. So twemanya nti ffe baani. At one point we get to know. N'omanya nti I'm a good dad, I'm a good mom. N'omanya nti I'm a good father. N'omanya nti I'm a good mother. N'ojja n'omanya nti I'm a good teacher. N'omanya nti I'm a good farmer. I can farm actually. Right now as I talk, much as I'm a professor in engineering, mechanical engineering, naye ninayo obubuzi bwange eyo. Bulinga 2 ku farm. Bulinga 2. Actually natandika n'embuzi 5 naye mu bbanga tono nnyo ziri 2 naye I just do that as a hobby. Kati wombuuza eno mbwa professor onoonyaayo ki ennyo? We are all struggling to survive. Twagala kusurvivinga so eno batusasula ku busente kale buba bungiko naye bulwawo okujja bukolongotana bwe butyo ate bugenda okujja nga buliko amabanja batwazisala looni ate bazisala biki. Kati ngaddidde major eyali badde okulunda embuzi agifudde hobby and a minor issue. Kati naddira kino kya strugglinga nakyo ate n'akifuula major. Kati n'awangala obulamu bwe bwonna nga strugglinga buki? Struggling. So nga singa akeera enkya n'agamba embuzi zino enkulaakulana ya faamu eno eri abnormal, implying nti kino ekintu nkirinamu omukisa. Olaba ziwera 2 nga zirimu abakozi. Abakozi abasuulayo gwa naggamba, abakozi abatunda, abakozi abakola byonna bisimanyi behind my back. Olwo watya nga ntudde wali nga nze nkyekolera. Okwo kwe bayita okwezuula. Have some time and look into yourself. Weenoonye, weebuuze, kiki ddala kye nteekeddwa okukola? Bwe giba nga mirimu gintawanya, mulimu ki gwe nali nkoze ne gunnamira? Yaabaye nali mbaddekaawo nga sirina kye nkola ne mmanya how that experience is. Oba maybe kye nkola si kye nina okukola. So kati mweno process y'okwemanya eno mwe tusobola okumanyira ensonga ng'ezo. Enjala ekuluma.
naye bakuwadde amata. Oyo tusooke tumuleke. Kakati bamuwadde amata. Kati bwe tumala okwemanya those minor issues, they make up a lot. Biseera ebisinga nabagamba nti munda muffe mulimu emyoyo egyogera, naye omwoyo omutuufu gwogera mu ddoboozi ttono ate nga gonvu. Omwoyo omukyamu gukuwaga gwogeza eddoboozi ekkangufu. Kati mu process eno ey'okwezuula tukola tutya? Nandibagambye nti mufune embuga bw'olaga. Lwaki? Zibeera exceptional, zibeera clean, zibeera temples, zibeera shrines, zibeera holy. Embuga zino Kasubi, Ebiggwa. Kasubi eba nnyumba ya lubaale. Ennyumba ya lubaale ebeera ku luggya. Ekiggwa we waggweera ensonga za lubaale liba ssiga era liba lya kika. Embuga eba ya misambwa, eba ntonde era ebeera ku nsozi. Era mu bika byaffe embuga ebeera ku ntikko nga bw'ogamba nti ew'omukulu w'ekika ku lusozi gye tusibuka ye wabeera embuga yaffe. Ebifo ebyo biba bisirifu. Bw'oba oneezuula olina okusirika mukko. Osirika ne weggyako external communications zonna omuli amasimu, amaredio, TV n'ebirowoozo ebifuluma wabweru w'ekyo ky'oliko. Sigamba nti genda onoonye okwezuula nga bwe weeraliikirira landiroodi okumusasula rent. No, ebyo byonna bisibe ku luwuzi obiteeke wali. Obiteeke wali obyenenye. Obumalirivu bwonna, intention yonna, Omusiraamu akuyita kunuyirira okuteeke ku kino eky'okwezuula. Weebuuze nze ani? Ndi mwana waani? Omulamwa gwange ku nsi kiki? Bwe mba najja ku nsi kuno najja kukola ki? Bwe tuba tujja tukimanyi kubanga tuva eri nga tuli myoyo. Naye olwokuba tutuuka ku nsi kuno communication evaako olw'okuba nti tetukyawuliziganya bulungi olw'ebizibu by'ensi eno etuwuuba n'etuzza bino n'etuzza biri, ne tufundikira nga tetukyawuliziganya bulungi. Kati bwe tuwaayo obudde obwo ne tuba nga tusobola okuddamu ne twewuliriza, bannaye kiba kyanjawulo. Kiba kyanjawulo okutuuka okuba nga omuntu osobola okwemanya. Sooka n'omanya ekintu kino ngenda kukikola naye nkikoledde wa? Bw'oba nga ewe osobola okusirikirawo the better. Emmere gye tulya bulijjo bwe tuba mu mikolo egy'okwezuula tuba tetujja gikozesa. Kubanga mu be tukoola mulimu emyoyo egy'enjawulo. Emizimu tegikolagana na mmere. Bw'oyita emizimu n'olya emmere otumbiira olubuto n'otandika okwebajjagala n'ofuna kye bayita bloating, abalala ne bakugamba nti ezo ulcers. Kati bwe gujja omuzimu oluusi guzze, oluusi gizze mingi, osobola okufundikira ng'embeera eyo ogirwaliddemu olw'obutagoberera mateeka. Kati ffe tukola tutya? Mu budde ng'obwo tulya ebibala. Mu budde ng'obwo tunywa bunywi. Nogaa nti nze nja kunywa mata, nja kunywa obusera, nja kuba nnywa bunywi. Bw'eba mmere
eno eyaffe ŋŋanda, matooke, lumonde, muwogo eba njokye teba nfumbe. Oba mukitegeera? Ate nga n'okulya kwennyini kuba kutonotono, si kulya kupiiya kudda wali kusimba lukono ng'olinga ennyumba eneeteguka. Olwo tuyingira omulimu gwaffe ogw'okwezuula. Tufunye ekifo, fine, tetugenda kuva waffe, tetulina wakulaga, tulina we tumanyi. Ewa Nnaalongo Nalubaale waali badde wasuufu obulungi, naye Nnaalongo ali mu bizinga, nze ntya amazzi, ate n'essente zipangisa ennyonyi entuusaayo siziyina. Kuba ennyonyi zibaawo awo e Kajjansi, zibaawo awo e Kajjansi, 50,000, 80,000 kakubuusa ne kakutuusa wano ewaffe. Waliwo bwe katera okuleeta naye costing nze gye baŋŋamba bwe kaba si kakulinda kasobola okulya 5, kaba kakulinda kalya 8. Waliwo ne bu speedboat era nabo busimba eyo, Nakiwogo, Kigungu, Mulungu. Era nabo almost bulya the same amount, 8 ku kakadde, dakika 45 oba otuuse wano. Bwe kaba kakulinda kalya akakadde, bwe kaba si kakulinda ne8 kasobola okukalya. So gwe n'omanya nti kaakati tufunye ekifo kyaffe, tusazeewo mmere ki gye tugenda kukozesa. Ngenda kubeera in my room, in my bedroom, seriously. Baana mmwe saagala kumpogganira, saagala kunkolera ki, okay? Bw'abaawo neetaaga yenna siriiwo, essimu zange gundi zikwate. Bw'abaawo alina important message mugambe siriiwo agikuwe. Fine. I'm a CEO, I'm a director, I'm in such a position nti sisobola kubeera off for various days consecutively. What will I do? Nsobola okugamba nti every morning 9 a.m. I get to my phone and make all important calls zemmanyi tezonteekeddwa ozikola. And I give directives, then I switch off my phone. Nenzirayo ku mulamwa gwange. Yes, tetujja gamba nti emirimu gijja kuyimirira just because, no. Emirimu gisigala gitambula era this is for a cause. Kaakati mmanya nti nja kulya amatooke gange amookye, ndiireko obutiko obubaala. Tubufumba tutya? Osobola okufumba obutiko obubaala obwo n'obufumbira mu luwombo, n'oteekamu omuzigo omuganda, toteekamu munnyo. N'oliira ku matooke ga mookye. And that is the food you're eating. Emmere eyo egatta. Egatta emizimu, egatta lubaale, egatta abalongo. Era bw'oba ogikozesa togenda kufuna buzibu bwonna ng'oli mu mukolo ng'ogwo. Osobola okugamba nti nze sirina luwombo ngenda kukola ntya? Tokosa obutiko. Main issue butiko. Oba obutokosezza, oba obumekese, oba okoze eki, butiko. Obwo obutiko bugoba embeera embi ebeera mu mizimu. Obutiko obubaala bugoba embeera embi ebeera mu ki? Mu mizimu. Era main issue awo ebeera ya kutangira bizibu biri mu mizimu. Mizimu girina ebizibu bingi. That's why bw'oba ogikoowoola na buli kimu oteekeddwa okubeera conscious. Tomala gagikoowoola emizimu egyo. Girina ebizibu byagyo nagyo. That's why we take precaution. Ne tumanya nti emmere tugenda gikozesa bwe tutyo. Kati ekyo nga kiwedde, tugamba nti tufunayo eddagala lye tunaaba. Eddagala eryo akataddogo kalungi, omwetango mulungi, olweza lulungi, ebbombo lirungi, namirembe mulungi. Ebyo ebikolo 5 biri very very general nti bigatta abantu bonna. Gwe ekimu ky'oba ofunyeeko kiba kijja kukolera. Kiba kijja kukolera. Naye nga bw'oba ozze kati nga nze wano ewange, nja kugamba those 3 days tonaaba. Onaaba lumu ng'ogenda mu mukolo, oba mwanyizi olina z'oba onaaba. Bw'oba mukyala naabako mu liiso, kati awo toddamu kunaaba.
bwe bukya naaba mu maaso naaba mu liiso. Beerawo olinde bajjajjaabo bajje. Bw'oba olina engoye zaabwe zambale. Kati obudde obusigadde tubeera mu kukoowoola. Nkoola bajjajjange nsaba kumanya nzaani. Nkoola bajjajjange nsaba kumanya nzaani. Ekiro nga tugenda okwebaka twogera. Twogera ne tugamba bwe tuti. Kale waliwo eyampabuddemu n'aŋŋamba nti obutambi buno bwe buwanvu ennyo bubakaluubiriza okuwakinga ne babumalayo, so it is best ne buba nga bumpimpi ng'oli asobola okukalaba n'akamalayo. Olw'ensonga eyo nsaba Bambi musubscribinge, musharinge, mlikinge channel yaffe eno, then Nalubaale the Divine muklikinge ne bell, notification bell eyo mbe nga buli tteekayo musobola okumanya nti waliwo akazze ne mukajumbira ne mukasharinga ne mukalikinga. Kati mumaze okutegeka ebyo ebintu byonna, omulundi oguddako katulabe bwe tumala obitegeka kiki kye tukola. Nze Nalongo Nalubaale nga nsinzidde wano Essese. Mwebale nnyo okumpuliriza mikwano.